abaka watata wange waliwo ngeri ya lusozi ninyambuka gulu ku lusozi kati nze nembaleka wano nendekawo n'akavera kange akengoye nenyambuka wangulu ku lusozi nenkola ki nengenda nentula wansi w'omuti omusambya nengwesigama bwenti nga mpulira emigo gikoze eki nga mpulira emigo gintuuse nga giringe gikyakukubanisa we nga nze buli wamu nga mpulira yakuba nga yenna akubye omutwe guzimbye akubye buli wamu akubye oba kitegedde kati olwagira bwenti otune tuntwala nenebaka wansi w'omuti bankuba ndowooza salinga ssaawa 10 zalinga mu ssaawa 10 ku 11 awo nenebaka kati olw'emigga mingi nagenda okusesemuka nga budde buzibye kiro oba kitegedde nga ziringa ndowooza mu ssaawa 2 ez'ekiro oba kitegedde we naddira engulu bwenti kati mukudde engulu nga jukira nga nebuuza oba ki oba ngenda okutegeera nti noki bankomezzaawo kati nensituka bwenti nenkomawo ng'abantu bakoze eki bagenze dda kati mukomawo bino byenkubuulira waliwo n'abantu abakyali abalamu weebali omukyala gwe njogerako waali muka tata wange waali muganda wange oyo waali bankubanga alaba n'abantu b'oku kitundu eggombe kitaasa oba kitegedde weebali oba kitegedde bakola ki nze nabagamba soogera kufuna linnya soogera kufuna tutumu erinnya ndirina ettonotono oba kitegedde wabula njogera eri oyo omuzadde yenna akuba omuntu oba akyunya omwana omukyala yenna abonyaabonya omwana ng'olowooza nti utalina makulu mu bulamu bwo you never know olunaku lumu mu nnaku asobola okubeera omuntu ow'amaanyi asobola okujja okukuyamba nti omuzadde yenna ali eyandaba naddala abakyala bamaama ba step mam bw'oyisaako omwana obulungi oba kitegedde gukola ky'olina okukola enkya you never know tomanya yoyo agenda okujja kuleetera akawogo agenda okukwata ku mwana wo. Tronas Media tugguse ate nga bulijjo abalabi baffe mwenna tubaagala nnyo tubatumira gyonna gye muli mu nsi yonna mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba ne twebaza n'abo bonna abatuwagira okusobola okubeera ku mukutu guno ng'aba Tronas Mart Store bali awo Nansana batunda emifaliso buli kika kya mufaliso kyonna gw'oyagala ojja kugusanga awo mugendeyo mubawagire egy'abaana b'amasomero abaana waka bonna mugende mubawagire. Ivory Hotel babeera leero enkya Lwakutaano babeera ne live band buli Lwakutaano mugendeyo mudigide obulamu bwa kiseera. Tulina City View Gardens esangibwa e Bujuuko okyamiraawo ku masitoowe Nansana noyita Kyebando mpaka Bujuuko. City View balina buli kimu bapangisa obutebe tent balina ebifo ebisanyukirwamu balina gym balina sauna balina ebisulo mugendeyo mubawagire. Tulina Tronas Round and Cleaning boza engoye emikolo mubatwalire engoye z'emikolo masuuti gomesi oleme kwambala ekisaati nga kyezivunzevunze oba ekooti oba suuti oba kanzu byonna mugendeyo mubawagire. Tulina Creamsite Junior School erisangibwawo Namuseera Wakiso basomesa ebiseera bya UNEB kati abaana bagenda kukola P7 mulinde tujja kuba tubaleetera results singa bwe zinaabeera abakozi balungi basomesa bulungi mujja kusanga nti mufune ekimwagala mutwale abaana babasomese biseera bya kunoonya bifo by'amasomero kati sawa zino interviews mweziri zitambula ke kaseera mugende mutwale abaana basome awo nno tugguse nate na Kajiko na Tabula part 2 ekitundu ekyokubiri mu bulamu bwa Kajiko na Tabula. Kajiko na Tabula obuzeeka abalabi baffe ate oyongere okubategeeza nti ddala gwe Kajiko na Tabula omulabi waffe omulungi wenna gy'osinzira okulabika nti nno otulaba nkwaniriza
amanya yenze omwana mama wange omu yekka bw'ati atagejja atakogga atagenda kakonge kakukuba akeekonako yagwa yenze Kajiko Natabula of Uganda atagejja atakogga atagenda kakonge kakukubo akeekonako yagwa nange neebaza nnyo olw'okulabika nti nno mwanteekamu trust oba mwanteddemu trust okujja njogereko eri abalabi ba Troners Media nange neyanziza okumpa omukisa ogwo. Amanya nga bulijjo Troners wano ku Troners Media tubaagala nnyo ate katutandikiraawo wennyini we twakoma. Mukulu Kajiko Natabula wangisebo twakomaawo twawulira baakusuza waggulu ku muti nze awo wekka we nasula seebase ne ŋŋamba bannange nze neebake wansi omuti omusuta nga guli waggulu nasula nga mbirowooza ne tutuuka awo abaawulira baagala obulamu bwo bakuzizaayo ewa taata bakukasusa ebweru temutumanyiira wano kakati awo wennyini we twagala tutandikire we twakoma awo omulabi waffe omulungi ayongere okunnyonnyoka embeera eno nga bw'afunamu n'ekyokuyiga nti owaayi gw'oyisa bw'oti enkya yandi bannaakugulira omugaati oba omulabi waffe ayongere okufunamu ayinza okuba waliwo akikola essaawa zino naye bw'anaaba nga alabye ajja kugamba owaayi lekooti osobola kuba nga ogezaako okukola kino Katonda ng'agamba tekinatuuka awo wennyini awo we tugenda otandikira tugende mu maaso. Twakoma last time nga bamaze okutukasuka wabweru essebo bwe batukasuka wabweru mu kukasuka wabweru baasookayo nze ye naffe ne bakasuka n'omukyala oyo jjajja omukyala Kakayira kati ye jjajja oyo n'asituka n'atandika okukaaba n'akaaba n'agamba nti nno taata wange bamuyita Muzeeyi Kironde okasusa omwana ono ebweru naye togenda kuddamu kumulabako kamutwale nze mwole oba okitegedde abeere nange omwana gw'okasuka mwana wo kati jjajja n'asituka bw'ati wansi ne mukwatako bwe nti ku mukono ne mugamba situka tutambule tugende ne tutambula ne tugenda mu kkubo naye ng'agenda ayogera ebigambo bingi ng'agenda nga akaaba obusungu bwali bungi bwe yafuna ye nga ye naye nga nze mu bulamu bwange ekyo nali nakimanyiira ng'era tebindya biri awo tewali kipya ne tutambula ne tutuuka ewuwe bwe twatuuka ewuwe twasangawo bbaawe bwe tumusangawo n'amunnyonnyola embeera nga bw'eyiseemu n'agamba kubanga oli yali amuyita mwana we Kironde ampisizza bubi ankute n'ankasuka ebweru kyokka omwana wuwe simanyi abeere wano tagenda kuddamu kuvaawo kaakati kwolwo lwe batukasuka ndowooza lwali lunaku either lwakubiri oba lwa Mande sijjukira bulungi ebbanga ddene nga ku lwokutaano Juma kati waliwo omwami bamuyita mwami Kasule Badiro Kasule mukinjaji wa nnyama asalira Kayunga awo abamanye Kayunga ng'odde wa Kiso omwami alina bbuke Naluvule era alina ne bbuke Kayunga musajja musazi wa nte alina ka pick-up okitegedde kati omwami oyo nga mukwano gwa taata wange nnyo nga mukwano gwe nnyo ow'omunda nga munne kati omwami oyo ko jjajja omusajja ono n'agamba ono jjajja omukyala Kakayira n'amugamba nti tulinde mu Kasule ajje tumunnyonnyolemu ensonga zino nga bwe zitambula bwe kiba kyetaagisa ye akwate omwana wa mukwano gwe akole ki amuddize kati nenkiwulira mu bwongo bwange kati obwongo ne bumpa oba ntambule nveewo ŋŋende kusinziira ku kye bankoze noono okasuka ono omukyala ate nzire kugamba kulinga kweddira ate obadde osomatuseemu mu muliro ate mbamale bagonzizeemu ne mpulira nga babyogera ne ŋŋamba isooke olunaku lutuuka olwokutaano mwami Kasule ajja nga tanaba genda kusaala ku Juma ku muzikiti awo eggombe waliwo ekikuba ekidda e Kawoko kati omwami bw'ajja oyo mwami Kasule bamugamba ssebo bamuyimiriza omwana ono omanyi bulungi ebimukwatako omwana wa mukwano gwo nti ye omwana wa mukwano gwo ono akola ki bamukutte ne bamukasuka ebweru nga nabadde mmuziza taata we namukwata namukasuka ebweru namunkasukira oba namunziririra ko ye nti ye kyava amugamba nti omwana ono enda mukwata mmuzeeyo naye kyalina okumanya tiyewalawala miggo bajja mukuba emiggo olw'okusinziira ku mbeera gye mpulira embeera ezeetambula
kitegeeza nti nagenda kuddayo akoze akubibwe ekyo kyobeera abeerewo ng'akimanyi ko ye tekirina buzibu n'agenda n'amala okusaala bwe yamala okusaala n'akomawo bw'akomawo n'aŋŋamba yambala tugende mwami Kasule kwata obugugu bwe tugende ne nkwata akaveera kange n'omukyala Kakayiro oyo n'abali bava ku muzikiti gwe baakasuse n'abali bava ku muzikiti ne bankwata ne tutandika okutambula mu kkubo nga tukola ki kati tujja mu kkubo era seerabira bwe tujja mu kkubo buli kise muntu yenna yenna eyandabangako oba kitegeedde abantu baatandika okuŋŋaana ab'eggomba awo baatandika okuŋŋaana kuba nkuwa distance ki nti waliwo distance ewera half a mile okutuuka ewa taata ng'abantu buli we twayitanga buli omu yaggalangawo ennyumba ye nga yeeyungako nga yeegattako abantu twagenda otuuka ewaka ewa taata ng'abantu bajjudde nga bangi nga bakwatiridde we batya waka wona nga wajjudde bawerekera nze muntu omu balaba omuntu eyali abuze kwegamba nga oba balinga nga tebakirabangako kwegamba nga kintu kyalinga kyanjawulo natuuka kati nagenda otuuka ewaka ng'abantu wajjudde weewati ng'abantu abamperekedde abazze okulaba ki ekigenda okubaawo oba nga bamu n'abaana abato ndowooza nga balaba abaana abato tebakiwuliragako omuntu abuze oba nga kiringa ekintu ekiri awe ekitabangawo nga kyanjawulo bwe twatuuka awaka we tuti bweppa bwe twatuuka ewaka nasanga taata kwolwo yali azimba kayumba ka ndiga oba kambuzi ka ttaka ng'azimba ali mu ttaka asotta nga waliwo ne muto wange oyo anzirako omwana wa maama wange oyo aliyo kati nensanga maama yali atudde nga atudde wansi awaata lumonde lumonde yali mumyufu nga muwatirana mu kibbo ng'awaata bw'ati bwe bandaba bwe bati ne basigala nga buli omu akola mirimu gye kati omukyala bwe batuuka bati waka nga ttiimu nnene ne bayita taata nga yeefudde atatulaba ali awo kagamba yeefudde akola bibye oyo omwami Muzayi Kasule n'amuyita n'amugamba mukanda wange nti ye omwana we nno mmuzizza n'agamba omuzizza nti ye simwetaaga mulabako seetaaga kisaanyi kyo seetaaga kulaba ku kisiraani ekyo seetaaga kirabako abantu bano bonna bawulira ng'abantu bonna bawulira kati ko ye n'amugamba omwana uwo mmuzizza oba kitegedde eggulo bamuzizza n'omukwata n'omukasuka ebweru n'okasuka n'eyamuleese oba kitegedde nze mmuzizza ko ye nti kale kati nga mukyala Kakayiro ng'agamba omwana ono sigenda kumuzzaayo oba sekyo kati nga totona kutuuka mukyala Kakayiro gamba taata agamba omwana omwo mugambe ayogere biki byeyogera ku mukyala wange biki byayogedde ku mukyala wange okwonoona erinnya lya mukyala wange okunswazaswaza abyogere biki okitegedde bw'atabyogera akwate ekkubo atambule agende addeyo mu nsiko ze atambule anviire mu maka gange atambule akwate ekkubo agende kati nsirika nga nze mmanyi kwoyogere kwosirike byonna byonna enjawulo zero bajja kukola kye bawulira kye baagala yes bajja kukuba nga nze nsirika kati nga maama wa oyo mukatata wange yali atudde wansi awaata lumonde kyava agamba ayogere biki bye yanjogerako okitegedde yanjogerako ebintu bingi abyogere bamusonyiwe oba tumusonyiwe addemu abeere wano ayogere neŋŋamba nze nno kanjogere kankole ki kyemwagala mugenda kukikola nze sikola ki mumukole kyemule kyemukola ki kyemwagala kati mutima gwange kati mukyala Kakayiro ono jjajja ono eyanziza gwe baakasuka abagamba oba muganya obonereza omwana ono kamubonereze aleme kuddamu kukwata kkubo kuva wano abeere wano ewammwe n'amugamba mu kirondo ono omwana wo talina gy'agenda kulaga nze kamubonereze akole ki talina gy'alaga abeere wano ng'awo nga aŋŋamba galamira ng'angalamira ng'anoonya kibooko awo yabonereza ng'omuzadde nga ngalamira nga nkuba kibooko zaali 9 omukyalo oyo gyali yankuba kibooko zaali 9 kati olwamala okunkuba bwati kibooko 9 nga taata agamba nga w'omubonerezza nange kamubonereze aggwemu ettuntu taliddamu kubula n'ebigambo byagenda amasuko oba byagenda ayogera nga ayogera ku mukyala wange nga wamubonyabonya wamuyisa obubi omukyala yayera omwana ono okuva nga muto semanyi yamuwola okuva mu ntalo kikola nti ono nazaalibwa mu lutalo
mu lutalo nakola atya mukazi ono natoba n'omwana ono nakola atya nyina yamuleka bayokola ne nyina nga mwana muto nyina nafa mutegere namuleka mukazi ono yamulabiridde kamumbalemu ekimuwujja tata ng'akwata jambiya ewaka waliwo emiti egy'amapeera ng'agenda tema miti miggo gy'amapeera ng'aleeta emiggo gyalinga ena amapeera galinga ana ontisiza naawe nze mbadde mmanyi jambiya lyakutema ontisiza ng'agenda ng'atema pieces nnyo ez'emiggo nga ngamba galamira tata wange yayinanga enkuba gy'akuba ebyaddala enkuba eri sigirabangako mu bulamu bwange era nze nange omubwongo bwange olw'embeera gye bampisaamu nze nsobola okukwata bwe nti omuggo oba mbadde nda kukuba mwana oba ki ne sitamukuba muggo ne mukuba bukubi bikonde naye tata wange ng'alina enkuba gy'akuba ng'agamba nti nno galamira oba ogalamidde oba togalamidde akubanga akuba omubbi akuba wena n'ovaawo nga oweddewo otegedde n'engalamira muganda kyayita kuwulubala okuwulubala n'akuba kati bwe yankuba otegedde nempulira nga emiggo gikoze eki ng'abantu balaba kati omukyalo ono mukyala kakazi ava mugamba mukole ki mulekeraawo kati bw'amala okunvaako okunkuba kati nenziruka kiwalazima engulu awo nenziruka neŋŋenda engulu waliwo we nayambuka bwe nti awaka wa tata wange waliwo ngeri ya lusozisozi nenyambuka waggulu ku lusozi kati nze nembaleka wano nendekawo n'akaveera kange ak'engoye nenyambuka wangulu ku lusozi nenkola ki neŋŋenda nentuula wansi w'omuti omusambya nengwesigama bwe nti nga mpulira emiggo gikoze eki nga mpulira emiggo gintuuse nga giringa egikyakukuba musaawe nga nze buli wamu nga mpulira yakuba nga yenna akubye omutwe guzimbye akubye buli wamu akubye oba kitegedde kati olwagira bwe nti otulo ne tuntwala ne nebaka wansi w'omuti bankuba ndowooza salinga ssaawa 10 zalinga mu ssaawa 10 ku 11 awo ne nebaka kati olw'emiggo mingi nagenda okusesemuka nga budde buzibye kiro okitegedde nga ziringa ndowooza mu ssaawa 2 ez'ekiro oba okitegedde we naddira engulu bwe nti kati mukudde engulu nga jukira nga nebuuza oba ki oba ngenda okutegeera nti noki bankomezzaawo kati nensituka bwe nti nenkomawo ng'abantu bakoze eki bagenze dda kati mukomawo bino byenkubuulira waliwo n'abantu abakyali abalamu weebali omukyala gwe njogerako waali muka tata wange waali muganda wange oyo waali bankubanga alaba n'abantu b'oku kitundu eggombe kitaasa oba kitegedde weebali oba kitegedde bakola ki nze nabagamba soogera kufuna linnya soogera kufuna tutumu erinnya ndirina ettonotono oba kitegedde wabula njogera eri oyo omuzadde yenna akuba omuntu oba akyunya omwana omukyala yenna abonyaabonya omwana ng'olowooza nti nno nti utalina makulu mu bulamu bwo you never know olunaku lumu mu nnaku asobola okubeera omuntu ow'amaanyi asobola okujja okukuyamba nti omuzadde yenna ali eyandaba naddala abakyala bamaama ba step mam bw'oyisaako omwana obulungi oba kitegedde gwekola ky'olina okukola enkya you never know tomanya yoyo agenda okujja kuleetera akawogo agenda okukwata ku mwana wo kati mu biseera ebisinga mulowooza nti omuntu ono mubonyabonya omugjewo osobole okuyisawo by'oyagala mbw abaana bo babeere bulungi nkukakasa nti no kiyinza okuba ky'otayinza awo nno omulabi waffe owa Troners Media tukwebaza naye nga tubategeeza nti bino byonna tubibaleetera kibe kyakuyiga tubeera tusoma okusoma tekuyiga tekuggwaayo okuyiga tekuggwaayo nti Kagiiko Natabula oba oli awo yakikola yali amanyi nti alina okufa obudde obwo naye essaawa zino waali alina byakola alina abamumanyi naffe tetwandimusanze naye olaba tumufunye tumubaleetere abeeko ekyo kyabawaako kyagabanako naffe tusobole okuba nti tuyiga nti owaayi kino si kituufu wandisanga n'oyo yennyini ng'oba oli awo talina amugulira sukaali naye ng'ate Kagiiko Natabula asobola kugula kiro ya sukaali oba omugaati awo nno tusigale nga tukyayiga nga tuli ne Kagiiko Natabula tugende mu maaso kati bwe nava obudde obwo essaawa zaalinga 2 nensituka nga ndaba obudde buzibye naye nga tebatutte buvunaanyizibwa kumanya ono gwe twakubye ali ku kyali luddawa okitegedde bo ogwabwe gwali guwedde nga bamaze okukikola nenkwata ekkubo nenkomawo ewaka nga nzija neebwalabwala bwe nakomawo ewaka bwe nti ennyumba yaffe era etunudde bweti mu kkubo nenzija nensooka nentuulako bwe nti waliwo ewa taata wange ekiti bwe kiti ku lubalaza nentuulako ku kiti awo
ndowooza taata akyaliwo ne ndowooza bagenda kuddamu bakube ne ngamba it's okay ne nnyingira mu nnyumba bwe nnyingira mu nnyumba kino nkyogera omukazi mukakitange oyo waali era bino bye njogera abiraba ku TV ez'enjawulo nzize nga mbyogera n'abiraba oba okitegedde n'akola ki n'abitunuulira naye nga talina kyayinza kunkola lwa nsonga njogera ekyo kye nnyina okwogera njogera ekyo ekyankolebwa oyogera ekyo kyeyakola njogera ekyo kyeyankola towaayira yes njogera ekyo kyeyankola oba okitegedde era nabagambako nti bw'aba alowooza nti amateeka weegali nti no teyabinkola agende mu mateeka nze ndi mweteefuteefu omufeesinga mu ngeri yonna esoboka abeera ekyokulaberako eri abalala kubanga nze sirina kyentya oba okitegedde bwe navaayo bwe nti ne nnyingira mu nnyumba namusanga ayimiridde mu mulyango gw'omu kisenge kye nali ŋŋansulamu omulyango gwali gumu bwe guti gwe guyingira mu kisenge kye waliwo akakuubo bwe kati bw'oyingira mu kakuubo kano eno wali ekisenge kirala kino neno wali ekisenge kirala kati bo nga basobola kukina ekisenge bwe kiti nga ffe tusobola ku kisenge kino nayimirira bw'ati ku mulyango bw'ati nambuuza n'afunya bw'ati emikono naŋŋamba yonna gy'olaze wali yakuyambye gy'oddukidde yonna wali yakuyambye bonna bw'obadde obuliranga ebizibu byo nga bwe nkuyisa wali wakuyambye n'agamba kankulage kiki kyendi kankubuulire enzaani ya rabbi amazima gali nti nno awo natandika okukomba ku muliro guli ogutaliiko alina awo nga sirina we nnyinza kuddukira ntegedde sirina lugendo sirina gye nnyinza kulaga taata sisobola kuloopa taata nti nooba kiki nga awo nakomba ku muliro guli gw'owulira ogutakola ki nti kyogezako tunyonyola oba kyonyonyola omulabi waffe nti wali kyali kituuza wano wootandikira yaŋŋamba ŋŋenda kulaga nzaani gy'oddukidde wali yakuyambye tomaze n'okwateko n'okomawo wano ewange nga nsirise mutunuulidde bwe nti naŋŋamba kati kankulage inzaani era ebyaddala kye yayogera omukazi mukassebo kye yayogera yakikola awo natandika okulaba obukambwe luli bw'abanga abadde ankwasisa ngalo yajjayo ebyuma yakubanga ng'akuba nakola kyesaakola nga tekiriiyo mu kyo nagenda okulaba nga ebyaddala embeera esusse ogw'omulamuzi bingi bye sitasobola kulambulula nakunnyonnyola wabula nja kubabuulirako ebitinitini oba okitegedde natuuka ekiseera nga taata wa maama oyo waali amuzaala omwami oyo kati yafa omukama amuwa ekiwumulo ekyemirembe nga ŋŋendayo ewuwe nambuuza kiki nga ndaba olina toli oke nga ndaba olina embeera etali nnungi nga navaako okukulima okulinga okuvaako nga navaako nga seetegeera bw'oba ojjukira bulungi awo Kagiiko Natabula wali mu myaka emeka nali awo lafulaawo ndinga mu myaka 15 awo oba okitegedde 15 awo ensoba ogitegeera nga embeera nga nkaawo kati awo nebuuza nkoze eki Katonda nnyamba jjajja omunnyonnyola ki jjajja mugamba tewali kubanga namanya jjajja yeye y'oli yazaala oli be bamu oba okitegedde naye nga ye andaga nti nasobola okubawo ku sayidi yange awo nno omulabi wa Troners Media ngamba bwe nti oba oli awo ensonga Kagiiko Natabula kino nja kuwabulamu katono nti omuzadde oli jjajja oli ayinza okuba tali omu nga omwana abaana bano tusaala ne tuteekaawo buli omu abeera n'omutima gwe oba oli awo ye ng'omuzadde byalabye byali bingi byali alabye nga bingi oba yasobola okulengera n'agamba nti omwana ono ayina ekitali kituufu oba oli awo yandifunye engeri gy'ayambamu oba oli awo nga si y'amaanyi nnyo kubanga era ono atuuka n'amugamba nti mwana wange kikyokola kino si kituufu n'akomawo ate n'ayongeramu bw'aba kamulala yabadde tanateekamu obalawo n'ayongeramu naye nze ŋŋamba nti oba oli awo kiyinza okuba nga yali mulungi mu ekyo omusajja oyo yafa Allah mu ekiwumulo eky'emirembe naye teyali mulungi era nja kujja mu maaso awo mbabuulire lwaki teyali mulungi yali mubi okitegedde yali mubi awo nno emboozi ya Kagiiko Natabula teggwa malojjo nja kusaba mwenna omulabi waffe tusooke tuwummulemu katono tugende mu bulango bwa bakama baffe awo nno tukomewo mu session eddako.
Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erita ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansala Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Omulabi waffe wa Tronaz Media tukomyewo nate nga tuva mu bulango bw'abakama waffe. Tubaagala nnyo bannange, mwebale nnyo, mwebale kuwagira, mwebale nnyo kutulaba wonna we musinziira mu nsi yonna. Twagala nnyo mwenna mubeere nga mufuna ekyo kye mulina ofuna wano ku Tronaz Media. Tubasaba abatana bakusubscribinga mwongere okusubscribinga mutu following ku TikTok kwetuli, Facebook kwetuli, wonna osobola kufuna kyoyagala. Tubasaba comments ezo mwongere ku commentinga ngabo byonna bitubaleetera mu commentinge tujja kuba tubaddamu. Tukomyewo nate we tukomye wennyini wetutandikira nga tukyaline kajiko na tabula awe tukomye ku jjajja azaala maama oyo gwayita mukyala Mukasebo. Awo nze mbadde ngamba nti oba oli awo yali n'atugamba nti mu butuufu yali si mulungi ate wadde weewaawo ffe tugamba nti Mukama yamuyita Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe tetusobola ku ekyo butakyogera. Naye kajiko na tabula agenda kwongera okututangaaza nga tukyali wano ku Tronaz Media. Kajiko na tabula ono tugende mu maaso tukomyewo nate. Aho maze okulabika nti nno maze okuvaayo wali eri nzize wano mu nnyumba nangamba nti ogenda kulaba omuliro era omuliro gwe nagulaba. Naye Katonda ansaasira okulabika nti nno ndabye jjajjo nambuuza embeera etambula etya, mugamba nti tewekegedde sirina buzibu kubanga namanya oli yono tebalina njawulo. Kaakati waliwo jjajjo omukyala azaala maama ono yali abeera mu kizingiza bw'oyita ekayunga bw'oti nojja waliwo ekitundu bakiyita mu kizingiza nga tebe ono omukyala ono bamukazako ye mukyala muzingiza, yoli jjajja omusajja nga ye muzingiza babeera mu kizingiza. Kati Katonda ajja nnyamba saamanya nange oba kyava kikuki oba kyajja kitya. Maama wange ono yennyini ono Kantunya yalina omwana we omuwala owookubiri nga bamuyita Masituula. So kati mugenzi era tujja kumanya lwaki ekiki yafa atya kiki kyajja kitya. Nga jukira nti ono omulenzi yanzirako, ono omuwala ye yali owookubiri nga yadda ku ono. Kati omuwala oyo yali abeera mu kizingiza ewa jjajja omukyala nga gy'abeera. Nange saamanya nga baŋŋamba nti nno ngenda tandika okubeera mu kizingiza ewa jjajja omukyala nga nange nga ŋŋamba amiina Katonda yeebale kamputikokoko ku mugugu ogamba omugugu ogwetikuddeko nga ngenda kutandika kubeera na jjajja mu kizingiza. Ndowooza nabeerayo almost ndowooza wiiki nga 2 ku 3 wemba seerabidde ze nabeerayo. Kati mba ndiyo wiiki 3 omwana ono omuwala ono oyo eyali sisita wange baali bamuyita omugenzi Masituula era nsaba Allah ekitiibwa muwe ekiwumulo eky'emirembe. Omuwala oyo yali mulungi twali batonga musingako ku myaka naye teyali mubi gyendi obola okuba yali akyali muto naye kyemanyi nti era yandibadde mukazi mulungi. Yali mulungi ng'era mwagala ku mutima gwange nali mwagala lwansonga nabeerakokko naye
nenda bembeera ze gye tweyisamu nga yo mulaba nti no takola ki olaba nti no tasosola nnyo naye Allah ekitiibwa gyagera jjajja aba agenza okulima mu nnimiro wagenda mu nnimiro okulima tusigaddewo awaka babiri oyo omusisita wange ajja oba kyesitajjukira bulungi mu bwongo bwange sikikomaye sagala njogere kyesitajjukira bulungi oba kaali kakebe oba kyali kikopo waliwo kati twogere mu njogera nyangu nti nno yanywa bagamba mafuta opalafiini mafuta bw'anywa amafuta n'afa n'atandika okukola ki nabanga atandika okusesema okukola ki nze naliwo nga tuli waaba awaka babiri kali ngendo olaba atandise okusesema atandise okukola ki nziruse empisa jjajja munime gye yalima muyita mugamba komawo jangu olabe omwana akola ki anywedde nga nange sitegeera bulungi abo banywedde mafuta bwekitegedde ng'ajja nga bamuddusa omuddwali bamuwadde amata bakoze ki nga bamutwala teyadda ng'afa bwekitegedde awo bwe yamala okufa yannuma nno kubanga nali nga maze okufuna nga ndaba ye tusobola okukwatagana bwekitegedde nga bagenda aziikibwa kati bwe yamala okufa nga nange bankwata nga bakola ki nga banzijayo nga banzizaayo ewaka moto ewa taata bwekitegedde nga banzizaayo nsigala nga kinnumya omwana ono amafuta yokani maji nanywedde amafuta afudde neŋŋamba isoke nga nzirayo ewaka ku mwoto kati bwe nzirayo ewaka ku mwoto nga njagala okusoma bwekitegedde nga njagala okusoma kati mu kwagala okusoma nga nzirayo nga ntandika kulima nga nzirayo twalimanga ennyaanya wali omusajja bamuyita Kakumba bwekitegedde nga tulima nze nalimanga kati abazadde era abali eyo abandaba osobola okulowooza nti n'omuntu omuwa punishment nze nakimanga amazzi nakolanga buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa oba kitegedde naye ng'omwana wa mama wange ali wali eri asobodde batudde atunula eŋŋamba isoke naye bwe tugenda bwe tuti ntandika okusoma nabagamba nti no nali nsomero eri kwanoonya abaana bayitawo bagenda okusoma kati ntandika nkola ki ndaba abaana bampitako tuli kankaaba taata wange ng'atema kifunfugu wansi bw'ati ng'akinkuba oba kitegedde nga nsirika nga mbuuza okabaki nga nsirika kati Katonda ayamba mu bulamu obwo bwonna bwe mpitamu taata wange omugenzi bali bamuyita Haji Musa Musokeri wa buli wa Kifumbe ajja taata wange omuto omuganda wa taata wange kati taata wange yali ng'alimira ku kyalo okwo ndowooza nga amawulire agakola ki ng'agafuna nti omwana wammwe alabika embeera nga byaddala nze nga obulamu nga sikyabitegeera nga bamugamba omwana bagenda mutta omwana kubanga nze nafaanana nnyo jjajja wange azaala taata era nafaanana nnyo taata wange anzaala nga bamugamba nti ekifaananyi kya jjajjawo kya taata wamwe kigenda kufa omwana bakola ki bamutta bwekitegedde process ebintu bingi ebyaliwawo ebyayitangawo byesobola kunnyonnyola byesobola kwogera ebimu bye neerabire n'okwerabira oba okitegedde banga ddene kaakati nga sinaba nkuzzaako emabega wano eno lumu tuba tugenda okusoma ne muganda wange ono tugenda mu bibuuzo nsomere Kayunga ku ssomero bayita St. Yohana Maria opposite essomero lino erya St. Augustine ku makya tugenda okukola ebibuuzo nga maama wange oyo muka taata wange ng'akwata ebikopo byali bibiri nze ne muganda wange ono omwana we alina obuntu byateekamu nabutunuulira bwe nti nga bulinga mapaapaali obusigo bw'amapaapaali ng'abuteekamu ng'agamba munywe mugenda mukola bibuuzo mukole birungi ebibuuzo ng'oli anywa nga nange nnywa oba okitegedde nga tugenda okutukola ki okusoma era nga muganda wange ono kubanga nze nali musingako businzi myezi nga tugenda okusoma badde nakerabiramu wali emabega kati wano nga taata wange omuto ng'ajja oba okitegedde yatusanga era tulima ng'agamba mu taata wange nti ye ngenda kukusaba ompe omwana ono diriisa ngende muweerere oba akasente gwe tekaliiwo nze ngende muweerere ng'amugamba nti ye ng'amugamba ojja kudda togere ku nsonga eyo kati taata ndowooza bwe yagenda eri omuto nga bamugamba nti nno okatono olwagira ti ng'agamba nga mpulira ng'agamba ti nno talina gy'agenda talina gy'alaga talina gy'amutwala talina gy'agenda mumutwala talina nzo taata nga bamuwa amagezi nga bamugamba nti yoddayo osabireko nooni omwana w'omukyala nali ndi awo ngera taata wange buli namulaba kasanya manya ti nansaba kuntwala nentandika okumwagala yayitangawo nga mulaba nga mbuuza nga tugamba taata wammwe
nenga balinamu obutakkaanya obataata abo bombi naye ku lwange era nkakasa nti nno nze yali emmanduso egatta bataata abo bombi okitegedde bali nga balina obutakkaanya era ekizibu ekyali era naffe nekufa ekiriwo abalugimu eno gye bazadde mu maaso tujja kimanya lwaki ekiriwo okitegedde kati nga taata oyo ajja ng'akoma omulundi ogwokubiri olwamulaba n'ensanyuka ne ŋŋamba omuzira wange omunonozi wange wuuyo akola ki azze ng'ajja ng'addamu ng'asaba ng'agamba taata nti ye ngenda kukusaba ompa abaana bano bombi mbaweerere ono Diriisa n'ono omwana w'omukyala mbatwale mbasome kati taata kasa yawulira ekyo bataddeko n'omwana w'omukyala n'agamba ki naye kino kiteredde kirungi naye okusoma ne kondisoni n'agiteekako bava wano okitegedde ennansana omanyi ennansana eggombe kayungu omanyiyo n'ennansana nga tutambula okuva eggombe ne tujja ku muzikiti gwa Katangawuze ku Nansana omeya we nasomeranga naye walingawo ekiro emmotoka sokoleke umeya muzikiti gwa Katangawuze guli side ki olaba kunga wali toto oba kati toto ekyaliwo awo oyisa ku Yesu amala nojja isa Doni petrol station isa Katale omuzikiti oguli awo omuzikiti oguli awo era we nasomera era we natulira P7 yange awo kitange ne mukazi we muttaka kati wanji kati tutuuka taata ono mu kutandika okuba nga ntandise okusoma eno tamwe yasooka nsoma bubi bwe nsoma obubi nze nasemba oli mukyakumeka olwo kati ndowooza nalinga awo omugenze mu P5 awo omwaka ogujjukira sobola banange okujjako nga nzizeyo nendivayizinga okitegedde ninga mu P5 awo tuli oba awo tuli mu 9 awo oba mu 9 kubanga nzijjukira kyenjijjukira kiri kimu nti nno natuula P7 omwaka gwali 9 nagendera mu S1 9 wagenda mu senior 1 nagendera mu senior 1 kitegeeza awo wali mu ojjako bwezi emyaka 3 no 2 kitegeeza wali mu 9 maybe kati 9 nze nsemba mu kiraasi jjukira tuve eno wataata eno kati taata wemala okusemba awo taata akwata ekipiira eky'emmotoka wiiru y'emmotoka aginsiba mu kiwato n'omuguwa nga wiiru eringa mabega eri naŋŋamba weetoolole ennyumba eno ng'ogamba nti no nze nsibye ekkira okitegedde kati nange nsibamu ekipiira abantu nga bangi abali awo abaana betusoma nabo netandika okwetoolola ennyumba nga bweŋŋamba nze nsibye ekkira emirundi 9 nga ngenda neetoolola ekipiira bwe nti nze nsibye ekkira annaagi abalabe baffe bino bya nnaku naye oba oli awo okuseka kintu kitonde nti oba oli awo boyina okuseka naye nga omuntu bamusibyemu omupiira alina okwetoolola emirundi meka emirundi 9 ennyumba nnene ng'alina okuba nga ayimba ate ku kkubo ku kolansi buli omu akitegeere buli omu andaba ng'ate nnyina okwogera ng'akutte omuggo bw'ati ayimiridde aŋŋamba yogere wengedekererawo okuyimba ennyo omuggo pa nze nsibye ekkira mpaka emirundi 9 wegyaggwayo kati ne muganda wange oyo naye ye yasemba naye ye walawo n'akola ki nakwata kubo n'agenda ye teyajja bwe baamuyita okujja naye bamusebemu ekipiira ye teyajja yagaana kubanga ye yalaba ng'alina beesi kati ate nze nga neeguya wano njagala kukola ki nina okubaawo nga sijjukira siwa embeera kati awo olwamala era nalaba nga taata wange ambonyaabonyeza ne ŋŋamba ye navudde eri ate noono atandise okumbonyaabonya kyenje nsisimuke kati nti nno kiyali kiyankola ate kyanfuula omusajja ki ow'enjawulomukko era taata oyo tumwebaza wonna waali taata oyo yafa mukama amuwe ekimuli eky'emirembe Allah amuwe ekimuli eky'emirembe kati olwamala ne mugamba naye taata njagala kujja kubeera wano okulugendo olwo oluwanvu lw'entambula lunnemesa okusoma obulungi kati jjukira taata yamutaddeko condition nti nno sivaawa nina okukola ki naye nga nva eno neŋŋenda eri kati we nagenda eri era nekirala ku process eyo ntuuka nga naŋŋamba oke tugenda kuyiiya amagezi ge tukola ki oveeyo obeere wano kati lumu nva ku ssomero enzira y'ewaka ewa taata waliwo omukyala baali bamuyita Nalukwago kati yafa nga yafumba ewaka emmere mukwano gwa maama nga yafumba ewaka emmere kati nga tuva eno ku ssomero
nengende eri okulya emmere kati nenkwata emmere okulya wake watata wange kati nga tukwata emmere oluusi ne tujja nga tusoma pulepo nga nsula ate nenjanga nga nzija kusomera n'okusoma ekiro ova kayunga ojje enansana nsoma ekiro osoma ekiro atoddeyo ate nzireyo oba okitegedde kati lumu nsanga mu ffumbiro oyo omukyala Nalukwago yambonyabonya yampisa bubi yanvumanga yafa okitegedde omukyala oyo yafa nsanga omukyala oyo yampisa bubi nga y'omu kubenyigiramu mukuncunya mukumbonyabonya omukyala oyo yafa naye Allah mu ekimuli eky'emirembe naye omukyala oyo byesagenda mwerabirako oba kyesagenda mujjukira oba kumwerabira era talinva ku bwongo mpaka nange olwo ndiyingira ettaka kubanga tewali watagenda kufa lumu nsanga nga nvudde ku ssomero emmere gye tugenda okulya ne musanga nga emmere yange balina eyo muganda wange oba okitegedde bagiwanzemu nga bagiwandamu amalusu oba okitegedde omukyala oyo yafa si kirungi kwogera ku muntu kibi naye ekyo nja kyogera ng'emmere yange bagiwanzeemu amalusu ng'agiwandamu amalusu ne mbasanga logihandi ndibuuza buti kyeringi ng'agiwandamu amalusu nga ne muganda wange yali asitamye bw'ati nga muganda wange ayimiridde ng'emmere yange bagiwandamu amalusu awo wanda mu mmere amalusu ne mubuuza lwaki muwanze mu mmere yange amalusu naŋŋamba oyogera ngaani otubuuza ngaani oli wa wano ozaalibwa wano okitegedde noyo muganda wange nengamba muganda wange lwaki muwanda mu mmere yange amalusu okitegedde mufunamu ki kyava ŋŋamba ono muganda wange kyava ŋŋamba wali awo ekayunga era yekyamani wakatale k'ekayunga bamuyita Twahalubwama wali mulamu okitegedde naŋŋamba ate ogenda tukola ki olina ky'oyinza okukola tolina ky'oyinza kukola koze namugamba sina kyenyinza kukola naŋŋamba kati nenjagala okukola olutalo oba okitegedde kati oli ngenda okulaba bwe nti nga ndaba omulaawo nenkwata omulaawo ngende nkole ki mbalwanyisa oba ngukube ono gwendabya wanda mu mmere yange amalusu gye bampadde eyange ku ssuwaani yange oli omukazi n'akwata akambe Nalukwago oyo yafa kati bw'atukwata akambe nendaba nga bansinziza amaanyi bali babiri ate oli mukazi mukulu neŋŋamba isooke kati ono nenkola ki ne mbagamba ekyo kyemukoze tekiriyo mu butuufu ne bagamba semanyi oba mubadde nga mujja mukikola kati ono muganda wange kyenva njagala okumwataakinga mulwanyise naŋŋamba gwe kiseraani gwe tolina muganda wange genda ozikule nnyoko oli amagumba ga nnyoko genda ozikule nnyoko oli amagumba gange era ekyo lwaŋŋamba ekintu ekyo ne mpulira nga kinyiize mu bulamu bwange saddamu kubalwanyisa ne nkwata ekkubo ne nfuluma ne ŋŋenda era olwamalaawo ne ŋŋenda ne ŋŋamba taata ne mugamba naye taata embeera bweti ebadde obweti ne bweti era taata wange yafa nga alina ebyama byange byali bingi awo wennyini omulabi waffe owa Tronaz Media embeera oluusi naffe etutabukako n'olaba nga oluusi ennyike esusse nja kusaba Mukama Katonda asonyiwe Nalukwago byonna ebyamusobako mu nsi muno okusobya kwaffe abantu naye Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako ate amuwe ekiwumulo eky'emirembe embeera oluusi naawe owulira mu butuufu naawe mutima mulinga mutuufu nga ate tekyali nnungi abalabi baffe mwenna we muli bamaama baffe mwenna batata baffe mwenna we muli mu byonna bye mulaba wano si byaffe ng'abantu naye byaliwo abyogera byamutuukako tusuubira nti oba kuba tusooka kutegeera okunoonyereza okutuufu nti talina kyawaayiramu n'ekimu abantu agamba nti weebali naye twesaba bamaama mweddeko obanga ensobi yonna ezze waliwo okubonereza okutuufu waliwo n'okubonereza okutali kutuufu buli muntu nga kyova olaba nti waliwo ebyajjawo nti ng'ekitongole kya human rights omuntu asobole okuba nga afuna obwenkanya omuntu asaana waba asobezza munenye omubonereza ekibonerezo ekisaanidde naye si kutuuka ataawo omuntu bw'aba nga yafiirwa muntu we oba nobuba ng'ovuma nnyo ate tovuma muntu okumuvuma omuntu we okumuvuma bagayita amagumba otomuvuma magumba osobole okuba nga olina engeri gy'okwatamu ensonga mu bukakamu awo nno omulabi wa Tronaz Media we tukusabira nti tukyali mu kuyiga tukyagenda mu maaso wadde weewaawo tunaatera okutuuka ku nkomerero ya puroguramu yaffe eno ey'olwaleero tukyalina ekajiiko natabula awo wakomye wagenda okuba nga atandikirawo ennyini akajiiko natabula
ndabye embeera ng'eringa etabukatabukamu naye tuli basajja nze mmanyi nti tujja kumalako n'ekitundu ekyokusatu era tujja kibaleetera awo tugende mu maaso. Kati awo wamala okunvuma ekyo ne mugamba nawulira nga kinnumye kubanga nali maze okufuna amawulire olwedde nti nno maama wange yafa kubanga yali azaala nze n'afa. Naye omusajja oba omwana muto munnange ku myaka egyo anvumye ekigambo ekyo nga kumbe mabega waliyo background era ekyetegeeza nti no Westaba bakola ki babyogerako. Nentambula ne muvira kati wenajja ne ngamba taata wange ne mugamba taata embeera eri bweti ne bweti mpulira nga ki obulamu sibutegeera. Naŋŋamba omanyi ogamba taata ono yakuza ku ssomero eyanziza ku ssomero. Naŋŋamba ekyokukola kiri kimu nti ye naŋŋamba buli wogenda ewaka eyo okulya emmere kwata olugoye lumulumu olukwata oluleete kwata olugoye lumulumu olukwata oluleete mpaka zinaggwayo. Era nange bwentyo bwe nakola nensombanga olugoye lumulumu nensombanga olugoye lumulumu nenduleeta mpaka engoye wezange wezaggwayo. Awo nno nga mbuuzaamu katono Kajiko n'atabula taata ono eyakuza ku ssomero yalina omukyala? Yalina omukyala ewaka era awo wogenda okulabira katemba ate omulala ate gwe naddamu nenfeesi ng'owokubiri. Kati taata ono bwe mmala okusomba engoye nenzireeta nenziteekawo ewaka netandika okubeerawo ewaka. Kati taata ono oweno gye navudde antomya mbukomawo aŋŋamba kati twagendanga okulimangayo olw'omukaaga nga tuyeri gye twalimiranga ampita naŋŋamba nkubira eddiisa nti ye anzaala taata anzaala bakambonyabonya aŋŋamba nti eyo gy'olaze ewooyo amusa yamuyitanga amusa yali takolagana nange be bamu ku bambonyabonya nga nkyali mwana muto nawe tagenda kukwagala kati saawa zonna nakulaga nti nakwagala naye tagenda kukwagala kwate ekkubo okomewo obeere wano ewaka waffe buli kimu kigenda kukyuka obulamu bugenda kuterera oddemu obeere bulungi. Ne mugamba taata sisobola kuddamu kudda wano kino kyenkubuli namugamba sigenda kuddamu kwata kkubo kudda wano sigenda kudda okyegedde n'akimanya. Kati taata wange olwamanya ekyo namanya ti nonkoze eki ŋŋaanyi era we natuuka wa taata wange ntandika okusula mu ddiiro naye nali naakamalawo wiiki ng'emu owa taata wange muka taata wange kenyininyini Hajjati waali maama wange oyo waali Hajjati kamalawo wiiki emu oba ntuuka ngenda nsena amazzi nentamu ey'enziro. Kati bwensena mu mazzi nentamu ey'enziro aŋŋamba gwe lwaki osena mutamu n'enziro mu mazzi oba okitegedde obadde ki olabikoliko ekikyamu olwaŋŋamba bwati tino ndiko ekikyamu nasena amazzi mwalimu nali n'akataasa nentamu nensooka nteeka entamu mu mazzi nensena akataasa k'amazzi nengamuyiira nawe wali tosena guteeka bwe namuyiira amazzi n'asansabaga waliwo omuganda wange so kati ye musika wa taata wange oyo yafa bamuyita Muhammad Kimanje gyali abeera eyo sayidi zeeyo Emanyangwa najja n'ankwata babutiko si wa butiko wa Fumbe najja n'ankwata n'ankuba wansi bwankuba wansi yankuba nno wansi okitegedde nensitukawo nempulira nga nze nankoze eki. Awo ne batandika okusansabaga tebakirabangako kyenkoze okuba otya nti maama okola otya ne bakwata essimu ne bakubira taata wange essimu yandeese ne bamugamba jangu omwana oguwaleese atufuukidde wano ekitalo taata n'avuga emmotoka yine emmotoka ye n'avuga emmotoka n'ajja ku sipiidi bwe yajja bwati ku sipiidi nasooka n'abuuza kiki n'ankwata n'anteeka mu mmotoka n'anvuga okunzi gye nansana ku bitulakita n'andeeta ekayunga ku St. Augustine mu kisaawe n'apaakinga emmotoka. Bwe yapaakinga bwati emmotoka neyevuunika bwati ku steeringi nako bwati neyevuunika bwati ku steeringi okumaniriza dakika nga 10 bwe yamala n'asituka n'aŋŋamba diriisa n'ampita diriisa ne mugamba wangi taata n'aŋŋamba eno gyozze ffe tuli bantu balungi eno gyozze iffe tuli baganda bo nze ndi taatawo era ŋŋenda kuyisa bulungi n'aŋŋamba oyo gwolaba oyo maama w'oyo naye agenda kuyisa bulungi okitegedde beera mukakkamu omutima gwo gubeere mukakkamu okitegedde tobatuusaako buzibu okitegedde era kyova olaba nsaba Allah ow'ekitiibwa taata oyo amuwa ekimula eky'emirembe lwa nsonga yakola kyalina okukola oba senga teyakikola senga siriiwo kubanga senga banzita dda ebyaddala nali nga nvuddeko ng'omanyi omuntu avuddeko okitegedde ng'omuntu ankola akantu katini bwe kati oba nkutte ki n'enkikukuba kubanga saakuba maama oyo nti no nalikole naye nze nali nvuddeko ebyaddala naye nambuulirira kwegamba tewakikola mu bugenderevu saakikola mu bugenderevu naye nakikola nga ndaba
oboshegede naye agenda alinga akola ki nga neta mwadda ine tata wangu yasobola okuntegeera nti omwana nalabika takola ki tali yekka tali mu nnomoze muki tata nambulirira nangamba ngenze tugenda kuyisa bulungi oyo mama agenda kuyisa bulungi bwe tuli bantu balungi tetugenda kubonyabonya nanziza nangamba bwokomawo oboshegede tusanyuka oboshegederaga ku ssanyu nzenga oba n'abaana ku ssomero n'abasomesa ndowooza baali bandaba ngaze ku ssomero oboshegede nze nsobola okukwata n'enkukasuka eri oboshegede tata n'akimanya nanteeka mu mmotoka nanvuga nanziza era ewaka nansana bwe yankomyawo n'akwata mukyala we ne badda wali we badda ne bakola ki ne babako ensonga ze boogera n'abaana be ne boogera kati n'abanga akola ki buli lwe nakomangawo ku ssomero nga mpita dirisa jangu nga ntuuza nga ngamba tuli bantu balungi bw'okomawo oboshegede sanyukako obulamu bugenda kutereera obulamu bugenda kukola ki bugenda kutereera n'abanga akola ki nga nziza omutima mpola mpola kati nagendanga okulaba n'ono maama ono bwe nakubya amazzi akataasa ngenda okulaba nga tantaddeeko olutalo boshegede ngenda okulaba nga era mpa bulungi nnyo emmere kubanga natandise okusalandika okusula eri mu kisolo gikola eri navaayo nga mbegera bulungi nnyo emmere nga wagibegera abaana be n'agintera mu ssuwaani bulungi nnyo nga wabegera abaana be nange n'antera mu kaveera n'atuyita ng'emmere eri awo twalinga tusoma wali omuganda nga bamuyita Faizo so kati yakomawo kati akola eziti mu Airtel omwo n'atuyita ffembi n'agamba buli omu akole ki buli omu alondeko emmere oboshegedde ng'ate era nze nsooka okulondako ne ndonda akaveera kange ne ntambula ne nkola ki ne ntuuka nga kyatereddemu oli nange kyantereddemu kale nga ndaba natandika okukola ki nga tanyiigidde ekiri kyakomye naye nnyini n'aba nga akola ki nga janfaako nga ampisa bulungi kati awo olwamala awo nemba nga nkola ki kati taata olwamala nankwata taata nga yina essomero Bugerere nga bayita Mugema Memorial Senior Secondary School neŋŋenda Bugerere bwantwala e Bugerere awo omaze P7 nga nkyali sinaba kumala P7 nkyali awo nkyatambula awo nkyali awo mu class ezo bwantwala e Bugerere essomero lyali azimba lyali lirye lyali azimba antutte kuzimba kati waliwo omuganda nga bamuyita Nuru Nakayiza era weebali wali wa tata wange nga basaaniika mmere ng'awo ate emmere yali nnyingi nga ffe tuzimba kati kyava mugamba nti emmere gy'osaanika nnyingi kanzije nkola ki kuyambeko nenjja nensaanika emmere yali lumonde nengisaanika kati bwe nsaanika lumonde nenteekako endagala ne tufumba enva zaali nkoko ne batufumba emmere kati omuliro bwe gwajja ne gwokyako essanji endagala lumonde n'asigala bwe omu n'atakola ki n'atajja kati lumonde bw'atajja twali tugenze n'abaana batata bange bonna abakulu wali omuwala bamuyita Kigumaza gyali n'oyo Kimanji Muhammad gyali ne Faizo fena nga tugenze nga ttiimu Kyamulabi Madiina naye gyali alina gy'asomesa ye Bugerere nga tukola ki nga batuyita ng'emmere eyidde nga batuyita tujje kati mu kujja kumbe batudde dda akakuukuulu oba okyegedde emmere okukona oba okyegedde nga bajja nga batuula kati kye baakola ono omukulu ye yagaba emmere ng'akwata emimonde emibisi gyonna ng'agikola ki ng'agiteeka ku ssuwaani yange nze kikyanfaako nga mmeketa emimonde gyange nga ndya enkoko nga bakwata enkoko nga bakola ki nga batuwa kati tebakoma kumpa mimonde mibisi ng'atandika okuyeya omululu gwamujja eri okuba n'omululu okujja afumba emmere eno simanyi olw'okuba nkoko omululu ogumujja eri nsirise omululu gwalina bokyegedde omululu agujja eri nsirise ne mugamba nkubulye nti ye wabula wandinvuddeko jjukira mukulu wange ne mugamba wandinvuddeko n'ondeka wandinvuddeko nasigala nga bakyayiya nakwa emimonde nali nkutte essuwaani yali ya bbomba emimonde mibisi egiriko ono muganda wange ono Faizo ono gwekugamba yaliwo atudde wano n'oli atudde wali eri n'oli atudde wali eri kati mukwata bwe nti essuwaani nengikwata bwe nti nengikuba essuwaani yasigala ku ono emimonde gigenda ne giwandagala ne gikuba bali eri ne balaliira ono essuwaani n'emutema ne bali emimonde gibakubye bonna mbayiridde essupu oba okyegedde ne bakwata essimu era tata teyaliiwo ng'alina walazeko mu katawuni kuleeta bikola bizimbisibwa ne bamukubira essimu jangu olabe simanyi enkuba eryokanga mukulu wange yabyogera enkuba eryokanga netonya ebisesa gye boogera ye lwaki baakaleeta katufuukidde ekitalo wano obwongo bulwadde bufu tata n'avuga emmotoka ku sipiidi najja ne semiti teyamuleeta najja n'asooka n'akwata ono gwenkubye essuwaani n'amutwala mu ddwaliro n'ankwata n'anteeka mu mmotoka n'anvuga n'afuna otutuuka n'agisiba n'apaakinga n'addamu era n'asooka bw'ati n'antunuulira bw'ati ngali ku steeringi n'aŋŋamba Diriisa konzi wange n'aŋŋamba nkubulire nti ye eno gy'ozze n'aggamba abantu basaaga okyegedde abo baganda bo nze ndi taata wo
yembera obusungu bwejje mwezi embera jejjemu boshegede toba kuba baleke benenye baveeko boshegede namala nankwata emmotoka nanvuga nanziza nayogerako n'abaana be nekigwa kati netukomawo awo nno omulabi waffe wa Tronaz Media nga tumaliza programu yaffe awo wennyini Kayunga we tujja kuleetera ekitundu ekyokusatu nga tusaba nti omulabi waffe weekuumire ku programu yaffe eno ku Tronaz Media olabe we byakoma byali bitya kubanga kati emboozi ya kajiiko natabula tegwa marojjo wabula tujja kuba tubongera ekitundu ekyokusatu. Ku Tronaz Media twebaza abo bonna abatuteekamu ensimbi abatubeeza ku mukutu guno nga twebaza Ivory Hotel mukama waffe tukutumira tukwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Twebaza aba City View Gardens awe bujuuko tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala. City Creamside Junior School isangibwa e Wakiso na Musera tubaagala nnyo eri omuzira mu bazira awali abazira abato mu batwali y'abazira abato bonna basome tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala. Tronaz Laundry and Dry Cleaning, Tronaz Mart Store eyo supermarket ya mifaliso buli kika kya mifaliso kisanga awo bwetuukawo obagambe nti njagala gwa mwana wa ssomero njagala omugongo gunnuma njagala ogenda mu kampu gyonna emifaliso ojja kuba ogifuna. Muleke kubeera ku gino nti ate nasuze gindi ekiku kyannumye omujja kufuna emifaliso emirungi egitaliimu biku ogisanga awo ku Tronaz Mart Store. Atutuuse ku nkomerero ya programu yaffe eno nja kusaba mukulu Jiko Natabula osibule abatulaba otumireko tusobole okuba nti tukwerekereza naye ekitundu ekyokusatu era tujja kuba tukwaniriza wano ku Tronaz Media awo obasiibule tusobole okuba tituvaawo. Abalabi bange abalungi mwenna abanfolowinga ku social media ez'enjawulo platform abalabi mwenna buli omu gy'oli ampagira Kajiko Natabula nange nkuwagira era nkwagala nnyo weebale otadde ettofaali ddene nnyo okubeera kwange obulungi bwe mubanga munfolowinga buli wembeera kitegeeza nti nno obulamu bwange oba ennyininyini mu bukyusizza era nsiima nnyo mwenna. Awo nno programu yaffe y'olwaleero weekomye tubaagala nnyo mwenna abalabi baffe ate mwenna we muli tubatumira mu biti byammwe eby'enjawulo mukisa mpewaawo nkutumira nnyo mukwano gwange bonna abamanyi nti mikwano gyange mbaagala nnyo wamu ne family yange akuume atakumira mpeera tuddemu nate